Aweewaawo weebale kubanga okyali naffe wano ku Dota TV. Nandigambye nti bw'owulira enswagiro oba amaloboozi ago omanya bumanya nti programu yo egguse. Nze Kefas Mayumba omwanjuzi njaga kwebaza olwo byonna by'okoze olunaku lwaleero okulabika nga oseeseetula oba oseeseetuka okuva mu kifo wewakomye olunaku olw'eggulo, kubanga olunaku olwali kutandisa okubala ate omwaka ogwa58 bukyanga ggwanga Uganda yeefuga oba bukyanga yeetakkuluza ku bafuzi ab'amatwale. Jjukira Uganda lyali ttwale lya Bungereza era mwaka gwali gwa 1962 ne tulabika nga twefuga. Uganda agamba nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanke ogenda osooba. So olunaku lwegwe twakuzizza oba twajaguza emyaka 57 bukyanga twefuga. Obwetwaze bwa Uganda bulabikira mu ngeri nnyingi naye nga bw'omanyi nti omulamwa ogw'omwaka guno gwabadde baguvuga nti obumu, obukuumi, eddembe n'enkulaakulana. Bino ennyingo zino ennya oba ebintu bino ebina bye tutunuulira nga twetegereza n'okwekkaliriza n'okwekenneenya ddala birabisibwawa. Ebintu bino ebina: obukuumi, eddembe, enkulaakulana n'obumu birabikirawa. Unity, freedom, prosperity, security. So kitegeeza nti mu myaka 57 bino tulina okuba nga tubikubamu ttooki okwekenneenya. Mu myaka 57 tusenvudde kyenkanawa mu kuzimba obumu nga bannayuganda, tusenvudde oba tutambudde kyenkanawa mu kuzimba oba okukuuma n'okunyikiza eddembe nga Uganda. Mu myaka 57 tusenvudde kyenkanawa okubeera nga twolesa enkulaakulana. Enkulaakulana tuteekeddwa kubanga tugirabire eno waggulu olw'okuba olaba ebibangirizi by'amakolero nga bingi, olw'okuba bw'otuuka ku nguudo olaba nga omugoteko gw'ebidduka mungi, olw'okuba olaba nga boodabooda, emmotoka n'ebizimbe ebitutumuka oba ebiyimuka mu kibuga bingi, n'olyoka otuuka ku kkaanya oba n'otuuka ku okkiriza nti ddala obumu, eddembe, obukuumi n'enkulaakulana. Unity, freedom, security and prosperity. Gwebadde omubala ogw'omulundi gw'omwaka guno ogw'omwaka ogwa 57. So okutegeeza nti tandise nkwebaza weebale gyonna gy'okola okusenvula kakati tuyingidde ate omwaka ogwa 57 okutandika n'olwaleero oba okutandika n'olwaleero essaawa 6 n'eddakiika 1 ey'ekiro ky'olunaku olwakeesezza leero ogw'omwaka gwa 58 nga Uganda esenvula ate okugenda mu mwaka omulala kye tuyita obwetwaze. Naye n'obwetwaze nze nzikiriza naawe nzikiriza ojja kukkiriziganya wamu nange. Obwetwaze bulabikira mu muntu sekino butandika naawe awo wooli. Bw'obanga tonnasobola kulabikanga omuntu asobola okwetengerera tine mu ndowooza, bw'oba osobola okwetengerera ng'osobola okukola kye bayita decision oba okusalawo, bw'obanga otta aganaaga kiba kitegeeza tonneetengerera oba tonnafuna bwetwaze ng'omuntu, kubanga obwetwaze butandikira na muntu sekinomu as an individual. N'olwekyo butandikira ku muntu gwe sekinomu, engeri gy'osalawo, engeri gy'okola okusalawo. Omusajja omu omuwandiisi w'obutabo, muwandiisi mukukutivu mu Nigeria, bamuyita Pepe Minambo, ndi musomi wa bitabo. Lumu yagamba nti abantu bangi bamala ebiseera bingi nga bakola obutasalawo. A lot of people waste time in indecision. Ekinomala obudde mungi ng'oli awo totaggulula ndowooza yo okutuuka kubeera ng'osalawo n'ogaa nti kakati kino kye natambula nakyo. Bangi balina ekintu ekyo. Naye tonno munnaffe nze kyemmanyi
nti ne bwoba osazeewo obutasalawo oba osazeewo kubanga even in indecision that one alone is a decision ne mu kusalawo oleme kubaako kyosalawo kugenda nakyo oba otasalawo kubaako kyo ogenda nakyo mu maaso oba omaze okusalawo oba okoze okusalawo tinze nsazi mu bwongo bwo mu birowoozo byo oba wasazeewo dda okubeera bwotyo okutambula bwotyo. So even in indecision that's already a decision made. N'olwekyo bw'obanga wakusenvula bw'obanga wakwetongola obanga obwetwaze butubanga bakulabira mu bantu sekinoomu oteekeddwa okubanga osobola okukola decision. Abantu bangi nnyo ekibalemesezza okubotola, ekibalemesezza okuwangula, ekibalemesezza okusomoka okutuuka emitala w'eri gye beegomba kubanga buli muntu tetutunuulira wano kabula bw'oba olina ebintu by'obala oba by'ogoba waliwo gy'olengera eri kiringa abantu abamu abaddusi b'emisinde bw'ayimira kaggwa bw'ati ne bagamba get on your marks get set abeera bulindaala okuwulira emmanduso essasi nga livuga erimukakasa nti kakati bagambye nti go. Naye wano ng'ali awatandikirwa oba ku starting line starting point ebirowoozo bibeera eri omulamwa oba focus oba ekiruubirirwa ky'emisinde kino aba aluubirira kutuuka wali kaguwa we bamalira. Kyova olaba nga mu misinde kagibere mu bunabyalo kagibere gy'emyetooloolo oba ekikumi gy'akafubutuko mubaamu ababa batondoka mwattu mubaamu ayinza okuba wakati nga adduka ekinywa kyesiba omulala ayinza okuba wakati adduka n'asobya olunyiriri n'akonagana ne munne omulala ayinza okutuuka nga alaba okusinziira ku ekibangirizi kye bandese asi kyawaza n'abijjamu eta n'agamba nti nze nviriddemu awo. So kikulaga nti buli omu buli kintu kyatandika aba ne kiruubirirwa ky'oyinza okuyita goal. Kakati jjukira ndi kubwetoowaze bwa muntu sekinoomu okulaba nti weetoowaziza omuntu yenna bw'abaako kyatandika wabaako kyazimba wabaako kyagoba alina okubeera n'ekiruubirirwa gye twandiyise goal. Era goal eno okugituukako asigala ali focused asigala ali ku mulamwa nti ne bw'aba ali mu lugendo wakati awo nga waliwo emisanvu kyewandiyise road blocks wakati awo nga waliwo ebisenge ne mu bisenge byennyini alaba ng'endabirwamu eri transparent nti amaaso gasobola okuyitamu naaba nga alengera ekyentegeeza nti teri lugendo lwoyinza kusanga awo nga luli awo teluliiko bisiriko buwonvu bikko n'emisanvu naye kikola enjawulo ki ti gw'osigala oli ku mulamwa ng'oluubirira okutuuka wali wewaluubirira okubeera nga omalira kyetwandiyise goal. Kuba akafaananyi singa twasambanga omupiira oba singa tusamba omupiira nga mu kisaawe oba mu kibangiriza wasambirwa omupiira tewaliwo goal. Actually ekimu ku kiyise ekisaawe eky'omupiira ze goal oba awateeberwa. Singa temuba goal muba muzannya mu buzanyi. Ekyamazima kiri nti singa ekisaawe ababeera mu kisaawe okusama omupiira tebaba na goal mwe bateeba omupiira tegusobola kukunyumirwa ekisooka kubanga tebaba na kiruubirirwa okujjako okwesalamu awo n'osala n'okola obubadi n'okola obujogoli naye ebyo buli omu asobola obikola naye ekikola enjawulo goal nti bateebye kale n'olwekyo nvubuka munange gwali eyo okukubiriza nti bw'oba olina kyokola oba kyotandika oba kyoluubirira okubeera nga oggusa ng'enjogera bweri beera n'ekiruubirirwa osigale ku mulamwa kubeera focus sigala ku mulamwa towulira bya boogezi tomagamaga era tova ku mulamwa ojja kusobola okutuuka. Tutunulidde nno omulamwa ogw'ebyemirimu Bavubuka mu myaka 57 egy'obwetwaze bwa Uganda. Twagala okwebaza gavumenti ya kuno ya National Resistance Movement olw'akaweefube gwetaddemu okulabika nga abavubuka babaako kye bakola kubanga abavubuka omulembe ogutali mukozi oba bavubuka ababeera ne tuula wamu kyaligambye okuba
boarding oli idle kikuleetera okufuna endowooza zitali nnungi. Yensonga lwaki ebyandikibwa by'ekitabo ekitukuvu kino ekya Bayibuli bigamba nti an idle mind is a devil's workshop, nti obwongo obuli awo obutalina kye bukola ebantabiro ya sitaani oba liba ggwesezo lya sitaani. Okugamba nti bwe kiba nga an idle mind is a devil's workshop, nti obwongo butalina kye bulowooza liba ggwesezo lya sitaani, kitegeeza nti kiba eggwesezo ly'ebirowoozo ebikyamu ebibi. Kubanga buli obeera ng'oliko kyokola obeera active, obeera obwongo obusaza kimu, obeera oliko byofumiitiriza nti kakati kino kyenkola bwe kuba kubajje kalaaka baawo bwenkawunda bwenti oba bwenkasala bwenti nekagata kannewaako kagenda kutunula katya, kagenda yimirira katya. Nze omubumbi bwe naawunda ensuwa oba ekikopo oba ekintu kyonna ekyokubumba nenkikolamu nenkibumba nga nkiwetereza, kinamaliza kifaanana kitya era kinanabikira kitya. Kyova olaba nga abakozi b'ebintu oba abasizi b'ebifaananyi ba artists, abakubi b'ebifaananyi, wakuba ekifaananyi addako eruuyi emabega katono oba n'addako ewala nga yeesuddeko akabanga n'akirengera n'atandika okukyetegereza n'akitunulya bw'ati, akakase kirabika kitya bwe nkiyimirira obuuyi buno, kirabika kitya bwe nkiyimirira oludda buno, neetegereza. Ensonga lwaki nti omuntu aliko kyakola takola bukozi fwa nagalaale natugamba nga bamukulu kiini bamukulu lukoma nagalaale nga buliri bwambwa naye buli omu alina engeri gyakimalako. So bw'obanga olina kyokola tokikola bukozi muwawa, okola okyetegereza. Naye omulimu guno gwenkola gwetaagamu akaseera n'otuulako lumu wamu gwali ku mulimu ogw'omusaala, kubanga abasinga beegomba emirimu egy'emisaala tebamanyi buzibu oba kusoomozebwa ku kirimu. N'omusaala gwo gw'ofuna katugambe ofuna emitwalo 3 ng'oli otuddekawo ne weetegereza emirimu gyange gye nkola omwezi guli oguwedde gwa Septemba, yes nfuna emitwalo 3. Neki kyenkozeewo eri bakama bange okukiraba bakizuule nti mu butuufu emitwalo 3 tegingwana. Emitwalo 3 gye bakuwa omusaala gwe bakuwa teguteekeddwa kusinziira ku nsaasaanyayo, kyo tekiriiyo. Omusaala gwe bakuwa gusinziira ku byokola era ebibala ebikuvaamu byowa kampuni eyo, byowa ofiisi eyo, byowa ekitongole ekyo bijja mu ssente ze bakuwa. Olwo kyebuuziza mu kikulu nno nga tolina kwebuuza ku ssente ze bampa zimmala, sooka weebuuze ssente zenfuna ziŋŋwana, okitegeera. Nga tolina kwebuuza kyakulya, sooka weebuuze kiki ekindya, okitegeera. Kubanga waliyo ababeera awo n'agamba naye ssente zenfuna tezimmala, ntunuulira transport, mwetunuulira landlord, mwetunuulira ezisigalawo upkeep ne cost of living, nti buli weefula omusaala nina okugulako ensawo y'akawunga nengiteekaawo, nengula ensawo y'omucere nenziteekaawo, ensawo y'omujjanjalo nenziteekaawo, nesasula amazzi, nesasula TV, nesasula amasanyalaze, nalunaku ngula amafuta, olunavunyuma naku 3 ngula amafuta. Ogenda okuzirabamu nga ssente mutuufu ssente tezikumala kuba ezaawo. Naye nga tonneebuuza nkola ntya ssente zino oba omusaala guno gwenfuna nga tonaba kyegamba nti tezikumala, sooka weebuuze kiki ekimalawo ssente zino. Kiki kyekugambye nti nga tonaba kubuuza ngenda lyaki, sooka weebuuze kiki ekigenda okundya, okitegeera. Nga tonaba kwebuuza ngenda kulyaki, weebuuze kiki ekigenda okundya. Before you ask for what to eat, ask for what eats you. Kubanga kirungi nnyo okumanya ti ssente zino zenfuna saasaanya bwenti era zisobola kunyamba bwe ziti, ate ne bwe banfuna ezitamala nsobola bulungi nnyo okubanga nkyusa tenkola y'ebintu byange. How do I up my game? Tugenda okuwumulamuza esooka emireku lwendula amalombe ate tukomewo. Youth Agenda program Zekefas Mayumba.